Start with a simple account, and the account you have for you is called a digital life account. Members of the council, ladies and gentlemen, Mr. Speaker. Is implemented in our immediate next sitting. The next item, Kila. Right Honorable Speaker and Deputy Speaker, members of this council, I designate Honorable Shamim Nambassa as the Executive Secretary for Finance. Honorable Shamim Nambassa is a female Ugandan who hails from Butambala and raised in Bwayi. She is a resident of Mukwenda zone in Makerere 1 parish. She has a track record of standing with the people of Uganda in general. She is a former head prefect at Nabisunsa Girls School. She served as a guild representative councillor and academic affairs minister at Makerere University in the year 2019-2020. She also served as the guild president of Makerere University in the year 2021-2022. She possesses a bachelor's degree in pharmacy of Makerere University. She is currently the LC5 woman councillor for Kawempe 2, Kawempe Parish. Can you stand up? I would like to ask you a question, which question may be also asked by the Chief Magistrate. Do you accept this appointment? With a lot of honor and humility, I accept. Thank you. Right Honorable Speaker
Deputy Speaker, and honorable councillors, I designate Dr. Nalukwago Judith as Executive Secretary for Social Services. Dr. Nalukwago is the woman councillor for Machinje Free. She is a committed advocate for accountability leadership, quality education, and human rights. She holds a diploma in law from Law Development Center. She possesses a bachelor's degree of dental surgery of Makerere University. She is an old girl of Mount St. Mary's, Namagunga. She previously served as the 85th Vice Guild President of Makerere University. Currently serves as the Secretary for Professionals on the National Executive Committee of National Unity Platform. She is also an alumnus for a program of young politicians in Africa. Program. Do you, Dr. Physical Planning Committee in the year 2017-2018. She was chairperson for the Kampala Engineering and Technical Services Committee in the year 2021-2022. She was a member. She is a member. She was a member of the governing body of Mulago School of Nursing and Midwifery in the year 2016-2021. She was the chairperson for FDC caucus in the year 2016-2020 in this council. She was the chairperson of FDC Lubaga South constituency in the year 2011 to 2016. Nakabugo has served diligently the people of his electoral area. Nakabugo, do you accept this appointment? Your Worship, I accept. I therefore, Right Honorable Speaker, Deputy Speaker Nakabugo Farid, as the Deputy Mayor, the Deputy Lord Mayor, I repeat, Right Honorable Speaker, I designate Honorable Nakabugo Farid as Deputy Lord Mayor and Executive Secretary for Human Resource and Administration. Born on the 21st of December 1985. Authority yonna nga bweri mu kanso yaffe n'okukola emirimu egyo gyonna egiba gikuweebeddwa Lord Mayor. So tusuubira nti tutambulira mu buufu obwo tugenda kutambulira wamu n'okulaba nga tutuusaako abantu b'ekibuga services. Tukkiriza nti tugenda kutambula, tetugenda kwawukana ne manifesto eya Lord Mayor mwatambulira. Ebyo byayagala biteekebwe mu nkola nga bisaanidde era nga bitambuliramu ne strategic plan yaffe ey'ekibuga Kampala. Tujja kutambula nabyo n'okwongera okubeera nga tudefendinga position yaffe ya SEC mu lukiiko olw'ekibuga.
Yes. N'amasomero amatini agaliwo classes zirimu abayizi bangi ate n'abasomesa batini. Kati nga nze executive secretary banonze kufuna solutions kwebyo ebizibu ebiriwo era ngenda kukola ekisooka ne road mayor ampadde an appointment ngenda kukola ne technical wing kubanga ffe tusuggestinga bo ne ba implementinga ate ngenda kukola ne ba councillors bange mu council kubanga bwendeesa ekiteeso kyonna ekiteeso kirina okugenda mu council nga ordinance ne bagiyisa nga ordinance so mbeera nyina okubeera ne support yaabwe bategeere ebintu bino bye tuyitamu ate nkuŋŋaanye na views zaabwe tusobole obigatta wamu tusobole okukola abantu bannakampala mumanye nti balonze abantu abatuufu mumanye nti road mayor agenze n'anoonyereza ani ajja kusobola eno doketi era n'azituwa ng'atwesize nammwe mutwesige era tusaba mukolere wamu naffe tugenda baweereza na mutima gumu okumala gino emyaka 5 ate neeyongera okwebaza ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform ekyatulaba nti tusobola ne kituwa kaadi ne tugenda ne twesimba abantu nabo ne batulonda era bannamakindye bannakampala mwenna mbeebaza tuzze baweereza mumanye nti KCC tugenda gitransforminga egenda kutuuka ebbeera nnungi. As leaders entrusted with Kampala, we must embrace this divine principle. We may come from different political parties, different divisions, and different backgrounds, but the people who elected us expect one thing from us: results. They expect leadership that works together for the common good. The Bible further teaches us about oneness through the institution of marriage, where the scriptures declare that the two shall become one. Marriage succeeds when there is partnership, trust, sacrifice, respect, and shared purpose. In the same way, the city executive committee and the council must operate as one body. We must complement one another, support one another, pursue collective responsibility rather than individual glory. Unity does not mean absence of debate. Tugirabye tetulina buzibu naye obuzibu bugenda vawamu singa tebaderivalinga nga bwe tusuubira. Tukakasa nti omuntu bw'omala okulondebwa obeera mukulembeze wa bonna. Ffenna tulina abantu abatulonda okuva mu parties ez'enjawulo era tusuubira nti wano we tuli olwaleero tulina kuweereza abantu bonna. So tubasabira bannaffe kubanga Lord Mayor be yasazeewo era be yayagadde okuwa era tubasuubiramu ekintu ekirungi singa baba basazeewo bakole ekintu ekirungi. So nga NRM ffe tuliwo okukolera abantu era we tulaba injustice tugenda vaayo tukakase eggwanga nti wano tekitambudde bulungi. Lulikansi ebaddemu ab'NRM batono ne tukakasa nti kati ennamba eriwo tulaba nga esobola okubeera oba oliawo nga erwanirira omuntu wa wansi ne tugamba nti kino tekiriiwo Lord Mayor wamu ne executive yo wano weetaagawo amataala ekitabaddeewo luli nga ba Lord Council tebalonda bibiina balonda bukozi naddala mu season eno Balimwezo jajjiddemu abantu balina ebyokusomozebwa bingi abakaba enforcement bangi abakazi batulugunyizibwa ku makubo ate ekyomukisa omulungi kabineti eyo neesinga ku bakyala era nze nzikiriza nti ngenda kukola nabo nze sizze kulwana bibiina nti ate nnwana ennuupu ate nnwana ono nze njagala omuntu gwe tugenda okkiriziganya naye tusobole okuyamba abantu baffe abawansi. Otherwise we tunadda ku by'ebibiina kitegeeza abantu baffe abatulonda bajja kuba bakoze loosi era nze ni musanyufu ne kabineti Lord Mayor gy'alonze eyanziza badde bakola nga tebalina bifo katulo nga bafunye ebifo tusuubira mu bagenda kuweereza n'obuweereza obulungi abadde good president Nambassa abaddeko vice abaddeko GRC Makerere tusuubira mbu mulungi nnyo ekimala we tudda ku Dr. Nalukwago naye tusuubira mbu baatulondedde ffe nga bafa bannamakindye tukikirirwa bulungi tetukikirirwa bubi mbu era batuleetedde omwana Nalukwago tumwesiga mbu tagenda tusanga ffe bannamakindye bakiikira nabo era Dr. Mulamba dentist naye abaddeko vice good president ya Makerere University nzamulaba abantu bonna gundi ze profiles bayina bonna otunira ku how worship the Lord Mayor omupya so how worship the new deputy Lord Mayor wa Kampala Honorable Nakabugu Farida aina seniority eyo gye twagala nga ffe abakulembeze abapya otutendeka tukikiriza mbu abadde mu KCC okumala emyaka egiwere 10 n'okusukka okuva 2016 so tusuubira mbu ekimwesa ekifo ekyo kya deputy Lord Mayor
maybe ffe abapya ajasobola otusomesa n'otubangula okuyiga ebiri muno, including the service delivery eri mu Kampala at large. Era twebaza national platform etuwadde abakulembeze bano, namwe abannakampala twebaza nnyo abalonda abakulembeze baffe, ne his worship the road mayor tumwebazaako esusso. Abantu bano balonze era twesiga mu balonze bagenda kuweereza bulungi olwakatona n'ensi yange. Respect for the house and each other. Like we will disagree, that's the nature of democracy. But we will disagree without disrespect. Every voice here deserves to be heard. Focus on service. Politics brought us here, but service keeps us stronger here. Let our debates end with solutions, not divisions. Transparency and accountability. The people we serve deserve to know what we do and why we do it. Let this council be known for openness, timekeeping. The people we serve deserve to know what we do and why we do it. Let this council be known for openness, timekeeping. To achieve efficiency and effectiveness, meetings will start promptly at the scheduled time. Let's all make an effort to be on time and keep our speaking limits during sessions. If you are given set minutes, ensure you use them effectively. As Speaker, my role is not to lead a side. I therefore, Right Honorable Speaker, Deputy Speaker Nakabugo Farida, as the Deputy Mayor, the Deputy Lord Mayor, I repeat, Right Honorable Speaker, I designate Honorable Nakabugo Farida as Deputy Lord Mayor and Executive Secretary for Human Resource and Administration. Born on the 21st of December 1985,